naye Mukama yamba omwana wange Mukama muyambe empologoma Yuda munafuya. Mawulire ganaku Essala bwetyo maama wa Sammy the Mighty Family nga alajana nga akaba nga asaba Katonda obolyawo kuno lwe Sunday asokuba nga asuusa mutabani we embeera mwali nja kusabira awenyini video soka ojimpereka like subscribing ate twengera kwanga Sunday notambulira ddala wa mubingi nnyo maama Sammy akabye n'alajana nkuletedde ne muwala we nga asabira kitaawe embeera gyalimu kati mukyala we azeemu n'akangula ku ddoboozi naye ngenda kubanga mukuwa mukasera mpawo kati kansoke akankwe mama olabe Essala jamwadde video no jintereka ekigalo twatambulire ddala wamu. Kabaka kabaka Katonda ayinza ebintu byonna yamba omwana wange nantale mwana nyine kulu n'ensenyi biyinza ssebo pologoma Yuda ssebo kikolo kyayise ssebo maanyi gange ssebo osuubi yange ssebo obulamu bwange ssebo bokosekende yandiraba kawonyezebwe Daddy wange olabe n'olwadde Daddy ngenda kulinda mpaka woowona male ngende ku ssomero. Daddy weewulira otya? Daddy kankusabira Mukama kuwonye. Bambi bakutaddeko oxygen baby akankubira mu myezi ebiri egiwedde kubamu akafaananyi Bobi Wine singa mu kampeyini ze essasi lyamukwatako ku kutu omanyi abazungu bye baaliyogedde ensi abatemu biki naye just mu nsi esookerako ddala okugamba nti yesinga stability America, a presidential candidate, actually a former president of the United States of America, was shot on live TV. Good morning, fellow Ghanaians, and this is Christine, your fellow comrade. I'm very humbled to thank you for the relentless support that you have cordially provided by demanding for the release of all our fellow comrades who were simply and peacefully protesting against the current parliamentary corruption in the government of Uganda. I'll make a special indication that our fellow comrades, it is reported that they are held illegally in the torture chambers as well as prison cells against their will by the ISO and CMI operatives. Omukyala Christine mukyala wa Sammy the Mighty Family ngenda mukongera kati nno nayogedde ku mbeera beyogeddeko ne bawe olunaku mu kiro ekikesero najjukira ye ali mu America kati yasobola kubanga ayogerako naye mu mboozi eyo Sammy nga alaga nti oba oliawo atanaba kubanga aggwamu amaanyi kati mukyala we ayogedde ebitiisa ngenda kubanga mukongera wabula kkiriza nkujjukize Sheikh Ashraf omusomeddwa ono nga ye akugamba nti essaawa eno bw'omukubirako ate bw'oba olina ebizibu ebitatambula bulungi mu bulamu ajja kubanga akwasaganya kati aba Spurs Tours and Travel nabo tutambula nabo era nga bano batwala abantu Canada bajja bagamba ekintu kimu ky'obokola genda ku simyo abakulu abo bakubireko bajja kutwala ne obanga akasente tekawera bajja kutwala ojja kubasasula nga otuuse mu nsi ey'e Canada. Nina mukyala Betty Nambozi bakireke wabula naye byalese bikulu nnyo kati alabudde ku bannayuganda omukulembeze oba oli omwami amanyikiddwa nga Kahinda Otafiire agambye nti bano mubagende empola. Mwami Kahinda Otafiire byayogera biri too good to be true. Nze gyendi birungi nnyo, too good to be true, birungi nnyo okubeera bituufu. Omanyi kasita ekintu kibanga ekirungi ennyo omanyanga si kituufu. Because obuuza nti Kahinda Otafiire bino yabitegedde ddi. Era abantu aboogera ebigambo bwe bityo ku mwami Museveni babeera mu bifo nga mwami Kahinda Otafiire byalimu. Era bwe babibaamu ne babyogera babisigalamu bulijjo. Omuntu asobola okugenda akwata omwana olw'okuba omuvubuka agambye ndi mukuumi wa Bobi Wine n'atwala emmotoka n'amukuba n'amugya mu sapuli n'akola atya. Asobola okubeera ne minisita amwogerako ebyo. So waliwo enkola eri mu butabo bw'abakuusa akamu ku bo bakayita 48 laws of power. Kawandiikibwa omusajja bamuyita Green Roberto. Mulimu etteeka erigamba nti steer the water and catch the fish.
nti bw'obeera nakyemalira tabangulanga amazzi osobola okukwata ebyennyanja. Kakati bw'ofunayo omuntu omu n'abyogera nga wuwo osobola okulaba abameka abalala ababitambulirako. Tetulina kye tufiirwa kuhypinga bigambo by'otafiire kubanga bituufu. Oba otafiire ebigambo abyogerera mu mutima kyo oba mu mutima ki, ffe tulina okubihypinga kubanga bya mazima. Bw'obanga otambula nga ogoberera NRM kwaba abaluddemu nga mulina gye mulaga. Kati bw'oba ovuga emmotoka nga mulinnya olusozi nga mu maaso eriyo kiroole ekitisse emiti gya kalitunsi, oteekawo space tekidde mabega ne kikulinnya. Ngamba abayinza okugoberera otafiire afaananira ddala ekiti kimagulu 10 kyetisse omusenyu omuyitirivu, batambula eno bwe kisimbula bwe bakiteekayo ebijinji kibeerako walako kubanga kiyinza okudda emabega ne kikulinnya. So kakati ebigambo by'otafiire binyuma naye era obeerako mabega. For reasons being, he was severely beaten on the head, his organs were damaged, and his right arm is broken, his right ankle is broken, but most importantly, he was severely beaten on the head, incapacitated to where he could not think in his right mind. And so he was forced to make false statements against his will by the ESO and CMI operatives. For this reason, it is indicated that whatever report is made against Sam Okanya is a false incriminating report, and we demand for those charges to be dropped as soon as possible. Let him be given fair, let him be treated fairly and with justice. I will also emphasize that Sam Okanya's health has been very fragile, as we know from the past that he has gone through several different treatments from the previous poisoning, and his life depends on medication in order for survival. It is very clear that since he's been illegally detained, he has not been having access to his medication, and so his life has been worsening, and his life is worsening, and his health is worsening, and we need him out so he can get immediate medical attention. So we are asking that he be released as soon as possible so he can have clear medical attention. That is a demand we make, and we cannot negotiate about that. I'll continue to say that release all our comrades and give them a fair hearing, and it is okay to protest against the corrupt government peacefully and non-violently, and most so we should also not be violated by the government. The government has violated our rights, and I think it should be in reverse. The government should be put on trial for violating us. Hashtag free Sam Okanya, and hashtag free all the political prisoners. Hashtag free all the freedom fighters. Let the fight continue, and let's continue to fight against this corruption that's taking place in our country, Uganda. Thank you for listening. Have a good day. Okugendako ku mwami omulala. Kati mwami Lubwama, ebikunyigiriza tebiri Uganda yokka. Si Uganda yokka yenna ebinyigiriza. Mwami Lubwama singa wali ogenzeko mu Amerika. Amerika eyo Katonda agitegekedde kyonna kyagitegekedde kikulu, kubanga mu myezi ebiri egiwedde kati olwo nkugezesa nti ebibi ebibiri eno newaffe gyebiri, naye tulina ebirungi eno ewaabe gye bitali. Amasasi abantu abattibwa mu nsi eggwanga lya Amerika nti omuntu akutte mundu agenza okutta, teeka bbali. Okay? Recently, mu mwezi gwe gumu guno nnaku 3, omu ku ba politicians ba America abadde ateeka essente nnyingi mu Bobi Wine yasangiddwa mu corruption. Ekoti. Do you have evidence, Mr. Bebekul, on that? Please, we do, sir. We do. Please, we do. We do. Problem. We do. Yes, I have the evidence. And let me tell you where the evidence is.
It's not an Arguments I won't argument. pay you. Just seconds, Satu. Neda sebo obadde oyogera bulijjo katukuwuliriza lwaki tokkiriza n'ono n'ayogera Okay, kankuwuliriza. leka Badikulu naye ayogere omutegeeri Mondo, please. Evidence is very simple. Gwegenda ku internet ogenda kukirabako. He has been convicted by court. Okay? Kwekiri. Information is power. Bino ebintu tetwogera bwogezi nakikugambye dda. So waki nkusamarizingira nga nkugamba bino. Nkugamba nti yes siganye tulina ebikyamu ebigenda mu maaso government byetanaba naye tuleme kulembeza kale tukulembeze okulwanyisa ebikyamu enguzi biki naye si mu ngeri ate mmwe gye mubadde mukikuttemu oba opposition ya today kuba opposition zibaddewo okuva dda nadda naye tetwalina bukyayi against each other. Nali sikirabangako mu bulamu ekyajja abantu ne batandika okwagala tubadde tugenda paka nga boolaba ebyamajambiya ebyali e Rwanda